omukaaga betuleese ne tubasoya ne tulyoka tufunamu bano ababiri abasembayo. Kiba kya bulyazaamanyi bwe sibakutegeeza abatuuse mu lubiri kubaddeko Buwemba Julius ow'Ekikungwe, omusajja omusomesa ey'eddirengo ava e Buddu nga nnyina wa Mpologoma. Kubaddeko ne Muwulya Joseph Ekirumba, omusajja omusomesa ow'Ente ava e Buddu ng'era nnyina wangu. Tubuuziza ne Nakaana Judy ow'e Mateete, ono nno musuubuzi wa nte ava Mawogola nnyina wa Lugave. Mugambe Kaamulali naye avuganyizza oyo w'e Bulyanteete akuba Bulooka wa Mpeewo ava Kyaggwe nnyina wangu. Luyinda Desiderio naye abadde kwabo oyo w'e Kinaawa musajja musomesa wa Nkima ava Buddu nnyina wa Mutima. Ate ne Tebuuseeko Ejiradi ow'e Naggalama omusomesa ow'Olugave ava e Kyaggwe nga nnyina wa Nvubu. Ayi Empalabwa. Obudde bwe bwetoololedde ne bukuba ekkoona nga abazira bano kwe tugenda okubuuza tufuneko omuzira mu bazira. Kiba kya bulyazaamanyi bwe sikutegeeza ku bannange bwe tutambuza oluwalo luno. Ono ye Sali Damascus muzzukulu wa Mugema. Ono ye Samula John Magembe musoyisoyi. Tubadde na Mugga avudde Bungereza ku Connect Radio najja okusoya. Tulina abalamuzi okuli Lubega Sebende nga kuliko n'Ekirwana Sozi. Ayi Namunswa okwogera ebigi sikusinga naye wootuukidde ng'awo we tuli. Siima ayi Beene tusoye bano ababiri tufune omuzira mu bazira w'omwaka ogw'2022. Ali asoose mu ddiiro bawa akalulu tulaba asooka. Buwemba agenda kuvuganya ne Nakaana be bali wano mu maaso. Mukwata akalulu. Okulwawo bwe buzibu, ebibuuzo twabitegese, twagala tubasoye naamwe mwewuunye. Namba emu Nakaana, namba 2 Buwemba. Kale Nakaana wangi ssebo musajja wa ovuganyisa ne bakutenda. Ssebo N'olwekyo lwe luzannya olusembayo. weewaawo ssebo. Bino kambikuwa ekiri ndi mulamu ku nkwalagannaku. Abaganda bagamba nti omuggamayanja gulina ebigere biri ku kyalo ki? Ssebo ebigere by'omuggamayanja biri Seguku. Nedda. Julius ssebo biri Bukumbi. Biri Lukumbi akagoba kalamba. N'agazidde bamufuwa nkanja obadde Kinnakaana omuntu eyagendanga ku mulubaale bwe yaddanga n'amagezi amalungi bwe baamukulisangayo yaddangamu atya? Ssebo mukama wange bwe baamukulisangayo yaddangamu nti olusozi nduvvuunuse. Kituufu obugoba bubiri. Njagala obeere Jasabiggu ng'omusawo Omuganda akuba emiggo. Mbuulira kino. Lwaki abazimbi bassa akaveera mu musingi nga bazimba amatofaali?
Ssebo bateekamu akaveera mu musingi nga beewala ennyumba eyo ereme kugendamu mazzi. Ssebo baba beewala amazzi okunnyuukiriza amatafaali ago kiyinza okugaleeretera. Kituufu nnyo. Amazzi ago galeme Nakaana obadde ki? Beera mujagujagu nga kamakuja akato kaba tekannazibulanga kasitama. Ddamu kino. Oluusi Omuganda akozesa ebigambo enkedi kitegeeza ki? Nsaba kunziriramu mukama wange. Nkugambye nti oluusi Omuganda akozesa ekigambo enkedi kitegeeza ki? Kinyinze mukama wange. kitegeeza engabo oba omutabaazi akutte engabo. Mwana wange kiganyi. Omwana w'omunaku yamala ebibamba ebyana by'emmese bye bikuza ebyembwa. Kale nno naawe weesitule ng'ompa kino. Maliriza olugero. Akigudde mu ndira katonyeze era katonyeze. Lunnamye mukama wange. Ekimmonde ekinene mu maaso g'omuwuulu. Kale olabye mu nju temubula bukadde enkoko eyigira ekootakoota kati mbuulira akati ke basonseka mu nvuba y'oluggi kaweebwa linnya ki? Ssebo akati ako kayitibwa akawaayiro. Nedda. Ssebo era kayitibwa envuba. Nedda kayitibwa akafumbi oba omufumbi. Omuganda agamba nakazire dda bamufuuwa nkanja. Obadde otya Nakaana? Ddamu kino. Mu lulimi oludda ku kuyiga mulimu omuntu gwe bayita muwi oba omuwi. Oyo yaliwa? Ssebo ye muntu omuzizi w'ensolo. Nedda. Ssebo y'oyo afuuwa oluwo okulabula banne oba okubabuulira. Y'oyo ayingira mu kizigo okusaggula ensolo tewali afunye. Ngenda kutwala kabusimba piida kankuwe ne kino ndowooza tuba tuwaliru. Kale kino ekibuzo kya 8 mbuulira mpa ekisoko ekikontana na kino okuyita mu ttanuulu. Okuyita ku lw'enkwale. Nedda. Okuyisa omukka mu kisero. Kituufu. Akagoba kalamba. Ye muganda wange bagamba naafudde enkuyege eruma mumwa. Kaakati mbuulira enkolo y'ekitoogo eweebwa linnya ki? Ssebo enkolo y'ekitoogo eyitibwa ennumbu. Nedda. Nedda eyitibwa enkongolo. Ekyo kimere kyoyogerako. Obirabye eyeejagira obuguzi ennamula y'emugoba bitandise okutagaza ng'obusajja bw'obulemeezi obukayanira envubo ng'enswa zibuuka. Kati gwe mpa ebika by'emiti egy'ennono 2 kwe bajja empagi ez'omu nju ya Ssekabaka Muteesa ow'Oluberye eby'obubirebire eyitibwa muzibwazalampanga. Mpa ebika by'emiti egy'ennono 2 kwe bajja empagi z'omu nju ya Ssekabaka Muteesa ow'Oluberye eyitibwa muzibwazalampanga. Ssebo omukookoowe n'omulamula. Nedda ensambya n'enzingu. Nakaana bikutunuza mbebere ng'omukulu ateetimbye. Kaakati waliwo omutaka omukulu w'ekika eyakulemberamu omukumbo gw'abataka Bataka Movement. Mpa amannya ag'omutaka oyo. Kinyinze mukama wange. Oye Mutaka Kabazzi James Miti. Nze nakulabye Nakaana otandise okweronda ng'agula empuuta omutali maaso gy'obeera otwala yakuuma waka. Ddamu kino. Ekkongo liba ggumba lya kyannyanja lyerirwa. Nsaba kunziriramu mukama wange. Nkugambye nti ekkongo liba ggumba lya kyannyanja lyerirwa. Kiganye ssebo. Ssebo lyandibadde ng'omugongo gwayo olugirigimbi kwe lukwata. Edda ly'eggumba
eribeera ku kyennyanja gamba ng'enkolongo mu kyenyaawo. Kaakati osigaza ebibuuzo 3 kino nkikuwa kiri ndi mulamu ku nkwalaga nnaku bw'alaga 5 ekibatu kyonna akulaga. Omunnyo bwe gutatungununa olwo guba gubadde ki? Ssebo omunnyo bwe gutatungununa gubaalaala. Nedda leka kukopa bano si bituufu. Ssebo gukaawa. Nedda olwo guba guweddemu ensa kasa gutatungununa. Nakaana nakugambye bikutuubizza baganda atuubye ngo asiba mbuzi ku luzibaziba. Kaakati maliriza olugero. Avuma omwali katonyeze era akatonyeze. Ssebo ng'avumye eyagubumba. Ye kaakati tolina kyakukola ebibuuzo olina okubyanukula kuba ayagala nnamwandu n'amalalo ga baagalima. Ddamu kino ekisembayo. Ekigambo empaawa kitegeeza ki mu lulimi Oluganda? Empawa wabadde wawangadde. Ekigambo empawa kitegeeza ki mu lulimi Oluganda? empawa ssebo ziba bakuyambeko Ebiwawaatiro by'ekinyonyi. ebiwawaatiro by'ekinyonyi kagoba kalamba. Nakaana bwe bityo. Gwate olaba omutego gukwata ggi naye ate gwalina obulago. Nkumazeeyo. Tutambule. Ssebo Temperature y'entanda ya Buganda. Temperature y'entanda bweto bwetambula. Bwemba wetekisi. Ssebo Ekibuuzo ekisooka kigamba bw'owulira oli ng'ayogera ebigambo bino ensero y'aboofe yiyo otegeeza ki? aba ategeeza nti omunnyu aba ayogera ku munnyo. aba ayogera ku munnyo obugoba bubiri. Kale katambule. Kizira entamu ey'enziro okusena mu luzzi. Ssebo Bw'okikola kibi ki kiba ki? Ssebo omukyalo taddamu kuzaala. Nedda oluzzi luzaala enkonge. Kale katutambule. Ekibuuzo ekyokusatu. Ssebo Omwami wa Kabaka afuga essaza Ssese omutuba gw'obwami bwe gwakumeka mu Buganda? gwa 7. Nedda gwa 10 mutuba 10. Maliriza olugero luno. Ssebo Kigabo kikadde. kigabo kikadde akyagala ya kakuyambeko nakana. ssebo kigabo kikadde akyagala yakissaako omubumbirano. Nedda yakisaako omuwambiro. Ensangi zino Ssebo bwemba ndi naawe. weewaawo. Ensangi zino Ssebo tuwulira ekigambo sako Ssebo kirambulule okolemu ebigambo. savings and cooperative organizations. Da nakana. Savings and credit cooperative organization. Eyeetegese obulungi yawangula entanda. Ekibuuzo kye ky'omukaaga. Abantu abanywa taba balina ekintu ku mutima ekibaleetera okwagala okumunywa. Mpa ebigambo 2 eby'enjawulo nga bitegeeza embeera eyo. Ssebo eddoowo Ekyokubiri oba
Ssebo abeera n'eddoowo ekyokubiri eddookoloko eddokolooko akagoba kalamba. kale nno tambula booto. Ekibuuzo ekyomusanvu, omulyango omunene ogwa wankaaki w'olubiri Emmengo, baani abaaguwaayo? Ssebo kyali kika kya mpologoma. Ab'empologoma obugoba bubiri. Neyanziza nnyo ssebo. Ekibuuzo kya munaana, Ssebo. ndi naawe. Ssebo. Ekintu okuba ebyo eby'enswa kisoko, mpa ekisoko ekikontana nakyo. Ekintu okuba n'ensa. ssebo ekintu okubaamu omuzinzi. Okubaamu omuzinzi akagoba kalamba. Buwemba manyi nti amaaso gali eri naye amatu gali eno. Ekibuuzo eky'omwenda, eggaali okubeera n'amaaso abiri gabeera luddawa? Gabeera mu maaso okuliraana amayembe wansinsi ku Kituufu obugoba bubiri. Ekibuuzo kya 10 kutwala katindigwa, mpaayo ebintu eby'ennono bibiri bye bakozesa nga bawunda ebizizizi by'omu nju ya Ssekabaka Muteesa eyasooka eyitibwa Muzibwa Zalampanga. bakozesa enkoma ate n'emmuli. Nedda. ssebo bakozesa enkoma n'ebibo. Nedda. Mu kuwunda munda omwo nga bawunda ebizizi bakozesa amavuuvuume, bakozesa enjulu era bakozesa n'enga. Tofaayo bikyaliwo. Ekibuuzo ky'e11, oluusi abayiga enjobe bakozesa akakodyo ak'okuginnyika mu mazzi nga beeyambisa akaato. Akaato ako kaweebwa linnya ki mu Luganda? Ssebo kayitibwa eppala. Nedda. Kayitibwa akaziimuukuluzo. Kibuuzo kya 12, tofaayo. Katikkiro Kawalya Kaggwa yasaba gavumenti enkuumi ebintu 3 ku lwa Buganda. Bye yasaba byanyiiza nnyo Abaganda. Bye yasaba bye bibiriwa, bitubuulire. Ssebo yabasaba posita, amazzi n'amasannyalaze. Kituufu obugoba bubiri. Otambudde bulungi. 13, maliriza olugero luno. Ssebo. Awalya akaloka. Awali akaloka embizzi wez'omumwa. Mpa erinnya eddala eritegeeza ekinuuko ky'omu ngalo. Empeta. Empeta obugoba bubiri. Neyanziza nnyo ssebo. Nga sinakuvaako mbuulira olususu olusigala ku mutuba nga bakusumbula luweebwa linnya ki? Luyitibwa olulere. Nedda. ssebo guyitibwa omuterere. Enjatula egaanye. Ddamu oyatule. Omutetere. Omutetere akagoba kalamba. Okoze bulungi, nange oweebwa bukwiya nkuviriddeko awo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abamegganyi bano abaafuuka abazira, ebibuuzo bye tubabuuzizza bwe bityo bwe bitambudde.
nja kusaba abalamuzi mutyemule. Neddira njovu, mama yeddira mpologoma. Ayi beene, siima nkulopere ebivudde mu nzannya ze tubadde nazo olwaleero. Nakaana Judy mu nzannya ebbiri ze twabadde nazo ku makya yafunyemu obugoba 37. Mu luzannya luno afunyemu obugoba 5. Bwe tubugase wamu n'afuna obugoba 42 ayisa abasajja. Buwemba Julius mu nzannya ze twasoose okubeera nazo yafunye obugoba 42. Oluzannya luno ayisa abasajja n'afunamu obugoba 14. Bwe tugase n'afuna obugoba 56. Era ayibene Buwemba Julius ye muzira mu bazira owa 2022. Ayibene bwe bityo bwe bigenze essaza Buddu. Ayibene nkwatibwa ensaalwa nze musajjawo ow'Ekyaddondo nga Buddu efuuse ensonga mu bintu bino. Ayibene siima musajjawo Palaso. Akuwummuzeemu ate tugende ku kitundu ekiddako. Abayetwanirize Palaso.